Ne lwaki mwagala nnyo ekifo ky'obwa Secretary General? Lwaki? Twatandise ekisinde kino. Ekintu kikyali kisinde ne mutandise okukaayanira obufu, mutandise okuguba general obufu. Fenna tuli balida b'opposition mu kino ekisinde. Fenna tuli balida b'opposition. Fenna kubanga yefe ekisinde ekiriwo to keep national unity platform in check kubanga be bali mu government fe tukkiriza nti national unity platform wadde yo tekkiriza nti yeri mu government fe tukkiriza nti yeri mu government era yawangula akalulu fe nga ffe yensonga lwaki kati ffe we are keeping national unity platform in check checking one tutubagamba mission ne vision ya revolution eno temugenda kugivaako fe we tuli yes we are keeping them in check so mulekera okuguwajuwanira obufo kitegera mulekera ate n'ekifo mwena mwena kimusinga okwagala mwagala kya Secretary General kiki ekiri ku ekifo kitegera kiki ekiri ku kifo ky'obwa Secretary General bannange fe aba Uganda Independent Mindset Front tetunafuuka political party tukyali kisinde kati mukakase nti kino ekisinde kikola bye kirina okukola tusobole okukwata ku mitima gy'abantu bagambe aha kino ekisinde kino senga tukifuula political party kigenda kusobola okuteeka NUP in check okitegeera ekintu ekyo bagenda muteeka in check then n'ekirala aba NUP temunyiiga ate nze okwogera ku political party yamwe kiyamba mmwe kyovula twagala tubateeke in check mukole ekituufu lwaki twagala tutuuke mu New Uganda ng'ekibiina kye tukompiitinga nakyo ng'amaanyi weegali kubanga kati ebintu bya hypocrisy ebyo bigenda maaso ebiri mu kukolebwa okigebi bya hypocrisy bigenda kusuula credibility yammwe kubanga mutandise okuva ku core values kyovula ffe tuba keepinga in check tubagaye bwe guno omulamu omutuufu ogwaki owa people power tusigale ku line kwana ffe twagala tujjenga mu butuufu ng'omuntu gwe tugenda okompiitinga naye nga kyekyo okitegeera si kuno ntino president amaze okufuga ebisanja bye biweddeyo kakati ate ffe tukwate obuyinza ate nga tetuvaawo awo kubanga mindset yaffe eri yennyini munansi gye yeetaaga nikitegeera ekintu ekyo so saaga kibiina kyaffe twagala tubeere nga tukyusa nga mulaba nti Republican ba Democrats kati we tukyagala ne wali kibeere nti NUP Uganda Independent Mindset Front naye ebintu byemukola bitandise okugira kati yensonga lwaki tubagamba nti nga ffe aba opposition mission yaffe tubagamba don't legitimize temubawa leader of opposition temubawa alternative government temugiba kubanga ki Uganda ekituufu egenda kukyuka we have strong and more important forces eziri mweno change than the national unity platform weziri esooka yeriwa is the people power the movement itself eyokubiri yeki ye foreign policy these are stronger than domestic policy kati mwe mukkiriza system ebamire mukkirize mubeera aba opposition ebeera hypocrisy fa aba Uganda Independent Mindset Front temulowooza nti tugenda kusirika tetujja kusirika bakulu kubanga ffe ekibiina ekyaffe is to keep you in check kubanga revolutionary leader bwe tukkiririzaamu MOU gye twasayininga nga bannayuganda is to go into a new Uganda bwe tugamba kati otuba tetunatuukayo nga bwe mukkiriza nti mufuuke opposition y'omuntu gwe twagala okulwanyisa ebeera hypocrisy kubanga mbeera mugenda mukipinga in check mumuleetere okukola ebituufu kati aleme kuvaawo naye twagala tukombayininga efforts zino national unity platform ne Uganda Independent Mindset Front tulabe nga tukola ki nga tujjawo ekizibu deni tuyoke tujje tufune fair and free political challenges twagala tuba challenging in a free and fair competition so season ezabano bano balesewo nti ffe tetugenda tutuzimba bwakabaka affe tetubwagala ensonga lwaki tugamba ffe tukkiriza nti national unity platform yawangula akalulu ffe aba Uganda Independent Mindset Front ensonga lwaki ekisinde kyaffe kigamba twagala president yawangula akalulu nga yali ku ntebe kakati bwe tulaba ate ekibiina kye tulwanirira ate nga kikola biri opposite ate awo tulaba muba mutumalamu amaanyi ensonga lwaki ffe tugamba tujja bakipinga in check paka last ekyo we tulite we are nowhere to go ama ekisinde kyo kikula kituufu kikula ndaba abawagizi kati bangi abagala okwegattamu abapya bangi yes mwongere okwegattamu naye mukimanye tetunafuuka political party so temutandika kujubaganira bufo tuyina mission yaffe is a new Uganda mission ya people power kwe tuyimiridde so esooka kutuukirira wulira kano leka mbabuli ekintu kimu nuupu tuyamba mmwe kuba revolution with or without you Uganda egenda kukyuka nkiddamu with or without you Uganda egenda kukyuka wulira revolutionary leader then mutegeere kyembagamba I'm in exile right now. We went to the polls, we voted. We won the dictator. And he said, okay, you have won, but screw you. Announce me winner. And it went on like that.
So my being here is not just to make a case to foreigners, but to also tap into their abilities, well knowing that it is not only the forces back home, but the forces internationally that are even more effective and more important. I remember when there was a raging fight against the apartheid regime in South Africa. South Africa, yes. Africans and friends of Africa were on the streets of America and Europe protesting against apartheid. Why? Because the force that held apartheid intact was coming from here, and the force that disintegrated apartheid came from here. We know, just like the force that held Idi Amin in power came from America and the West, the force that kicked him the hell out came from here. General Museveni has been receiving up to $1 billion annually from the United States, leave alone the other Western countries, in security cooperation and all that. But when we come to these countries and tell them, yo, we are not asking you to come save us, but stop sponsoring our death. Stop protecting the dictatorships, not only to the administration, but to the intellectuals like yourselves who have voices that are respected, to the American citizens, because it is your taxpayers' money that is being used to oppress us, whether you know or you don't know. But now nobody can claim not to know because they are aware. When a documentary about apartheid was shown, kati ndowooza mubiwulidde ebyo ebigambo enzonga lwaki tuyimiridde. That is why we are keeping you in check. Tetuli mu kubalwanyisa mu muveewo, twagala ekibiina ekiggumidde nga kyazimbibwa ku musingi gwa mazima. Era ebibuuzo bye tubuuza bye twetaagako ansa, olayira biki nga revolutionary leader ali mu exile? Is that democracy? Temutuga ate kakati ate olayira biki nga revolutionary leader ali mu exile? Mmwe gwe mugamba nti ye party president wammwe ali mu exile, ffe tukkiriza nti is our revolutionary leader. A revolutionary leader. Era ensonga lwaki ffe tugamba we are going to reject and resist paka nga omusajja ono amaze okuweebwa obuwanguzi bwe. That is our tetulina MOU ndala. That is our mission and vision. Twagala kulaba ku New Uganda kubanga ng'omuntu eyawangula aweereddwa obuyinza. Naye mmwe kye mwagala okutulaga muli musimbi mukola. Kati tubataddeko amaaso abiri. Tubagamba temulonda leader of opposition, temulonda shadow cabinet. Kubanga omusajja ono ye yawangula akalulu, talina kubeera mu opposition. Ekibiina kino kiba nti mukkiririza mu ye. Please, temukkiriza kubeera mu opposition. Kubanga mutugamba it is a political party. It is a revolutionary party. Wabula because of greed, omululu gwe mwagala okukola, yensonga lwaki mugifuula political party, muzanye politics as usual up to 2031. Okitegeera ekintu ekyo, ky'okola byonna byonna ebikolebwa. Tabi endorsing, tabiwa endorsement. Kati fa aba Uganda Independent Mindset Front tulwana okujjukiza National Unity Platform. Nti ekisooka, we have a vision. A vision. We have a mission. Ya people power. Kati ate namwe mwasayininga kweyo vision ne mission tubabuuza yatuuse. Yatuukiridde. Omusajja gwe mwajjako amaanyi agabatuusizaamu obwo obufu. Twalaba n'omubaka omu gwe bayita simanyi Ivan Kyeyune. We yali awa speech kulimutuusiza kuba MP nga yakagwa emirundi egiwera ebiri ng'agwa. Yagamba revolutionary leader taliimu n'akugamba nti nze bannamawulire mmwe n'amaanyi gange okuba nti nali mu journalism bye byenfudde. Niyerabira omuntu yamukugira. That is called hypocrisy. Faba Uganda Independent Mindset Front tetusobola bakkiriza ebyo bikola. Nga mwajja ekavule wano, omusajja n'akwata amaanyi ge n'abawa n'abakampeyingira. Essaawa eno tubalaba nti ekintu kye mwagala okukola, mwagala kukkiriza kugenda mweno gavumenti ebamire mukolera omwo. Naye nga si yali mission ya mulwanira kati bufu muva ku vision ne mission ennene bakulu. Tenagguka. That is why we are going to keep you in check. Gwalowooza mbu tugenda kubavaako omala biseera. Twakatandika. Kiddamu twakatandika. Ate kisinde kino kiyimiridde ku mazima. Buli kaseera kikula speed y'amaanyi bannange. Mwebale kwagala kisinde ekiyimiridde ku mazima. Naye mulekerawo okukaayanira obufo. Please tetwajja mu kukaayanira bufo. Tulina mission gye tulina okuggusa. Nkiddamu. Tulina mission gye tulina okuggusa. Mission yaffe egamba en Uganda nga Kyagulanyi Ssentamu Robert kubanga yawangula emirundi ebiri. We are going to use every avenue. Ate temutukaka natukaka musimanyi mujje mutukulembere nga mutandise kisinde. Twabasabako kalulu kamwe mwatuwaako kalulu. Be mwalonda bamugamba bakulembera siffe ffe tuzannya roolo yaffe bali balina responsibility. Kubanga be mwawa akalulu ffe tubasabangako kalulu kamwe so temutuleetako lugezigezi mukakati future mugira bamuffe bakulu mugambe be mwalonda siffe. Okitegedde